Omusajja yakola akantu kano bannaye. Lwenkala wakanyoddeko dda ate. Ate agati gwe okikoze bulala nnyo kubanga yakanguyiza. Showe naggwerako nga kali ludda wa. Kati ne biva yali eyo abalaba nti omulimu gutambula newerabidde nti nogundi akeetaaga kati wona amumaliramu Javis atulekemu naye akole ku TV bimunyumire abaana kati tukungula yake eragende ewa misaka gwa asabe interview byonna agikole afuna wakamera yamukwata akaviri bakalabye afuna ba sponsor Javezi kwa akajjewo oba gundi akajjewo akaviri bakalabye kati gwerina nja kusomera comment nja kusomera comments mujaziwulira bona bagala kwera akaviri ako kati bakata bati manyi sisi bambiri sizimanyi obulaze bakata bati ntudde butuzi ponteiro si ponteiro njogenda kono nampulira bungi asome ponteiro sima bikoze bitya kaka just imagine nganda bise bwenti siri mugole nayenga mugole bosala ono ja ku Judy Beauty Center kwano gwange kitulekere ekyo kitulekere katatenze matagala ku mukolo gwa sagala sibambiri mubikola iye bino tubikola kati twebazani seke nyine CEO siyo tukwebaza olwakaviri yako mbali sala bigambo nyizo gamba omukulu ngate no ngambe wali mwana mungu yeso ngachi mbuzize twebazani sala bigambo nga lwaki obuuza nekana kana kusumba wa Javezi yakasindi sitegere anyway nenga mbanirisa ku program Kasalabecca banange mugaba mutyamu bale kumjagala mwe bale kumpagira abampe emirimu nsibira ddala waliwo omugole gwennina atali mu butala naye yankomekereza nga mpa omulimu zitoyogera naye bulwambera olupira ekintu kingamba kati mugambe nze jamu kati kakati olina okumanya ekimu kuyibiri kigenda kukulema either gwana gujja kukulema oba gwere gujja kukulema nasirika ali wanasirika guno gujja kukulema kulo bulungi bwange kambyawule munala yokunakolo naye kambabulire teri kizibu kugumira kyamanga omuntu omubaka kachiri bwe kigambe ogenda basulako omukolo ati abamanyi baga Judy nawe notatugamba nabatanzi mbuza tutandike tujja mutugamba katsoko yeleko sande za ko nyingiro yensonga kitoyogera oba nedda obuzibu bwe nasanga client atenga ali muno kati ayagala tubakubako bukubi kati tukusanyiye musirikire oyo tagumye naye neku mukole gutukanga otegeeza tuwereyo bagamba era kachenje okukola wena amaze mukola konja kubirayo kona ko rero mugambi oli muyaye oba yandi basuza ne Bugingo mama tugende nani kirawo nyine kale nani kirawo nyine kanguyeko nali success bagambe wali omulema tofunyizawo kichotegeeza kwegamba bandi bangagamba gakaba gakomba ani gakaba manti omukola olunako olumu obutalabikako olunaku lumu yatera biseeko mbulunako obutalabiseko olwo nese abantu kyeboogera oyinza okugamba nti amaze sande obanga nneke mutalabika nayo manyi kitegeeza matini olunaku olumu kiba kinene nnyo kale munnange bwe yakatoyungako Kasalabecca omanyi weekend eba nnene nnyo nga tulabagana kati tuba tukunganyiza bingi nnyo era munnange wetutuuka wano buli wamu tuba tukonawo erategeeza nti ekiri mu studio Javezi yagikyusizza yona yona imaridad Javezi tusimye omulimu netwebaza Javezi ene tugende mu maaso just abera ati akuuma wano kale naye munnange nze byansanze waka success naye olugambo luno ndijjo omusumba Bugingo nga bansindikira akagunti ng'omusumba Bugingo agambye nti asonyiye abaana be bamukola ki anti kyenjagala okubuuza nga asonyiye abaana be era mu bigambo ebyo yayogedde yakulukusizza ne ku maziga ekyalaze nti byabadde biva ku ntobo ya mutima bimulumidde yayogedde emyaka 7 omaki kitegeeza singa abaana omu yafunye masters bano babatikidde juzi omusumba yayita abantu mu kanisa ye ndi bannaye abatikiddwa mu gye ne bataberamu weno kakati gwe omaki kitegeeza omusumba abantu abona bonna okubeeraawo nga talina amuwadde n'omu ng'ababe batikiddwa ne bali eri akyeŋŋamba tasobola kubaleeta kubalaga
oba singa kuba kafaananyi singa abaana bano bonna Biggi yali baziyita ba Bugingo nga celebratinga kyandibadde kitya so amisinga bino binanga tebinnajja waliwo akatambi akatambula ng'era agamba ogenda n'otunuulira mama abaana gwe bagoba ne gwe waleeta nga ne gwe waleeta musiru n'okusinga gwe wagoba ensonga y'abaana bano bagyogeddeko nnyo enabbu z'ensoovu oli kyobalaba nti yaginyikizza nnyo ng'oli taliwo mu kyaki gerekimanyi nti saavisi yona eggwera ku makula saavisi 70% ebeera kubanga ewanani makula edi tuli kumpewo ndekaamu ko tuli kumpewo naye kati nze ekisinga okunsobera okimanyi ebintu bya pasita Bugingo nze ngamba kyamulumiriza like ejokwelanga buli gwala lenkera alaba gundi ona graduate nze oludakala bona akimanyi bulungi yabaweera kuva wansi abana basomedde masomero ag'ebbeeyo kitegeera so kutuuka wano webali ayina kya contributize so agenza okulaba bambi nga yemulumiriza n'agaana naye manyi abaana bange bano nyino beetondera mbamisinga kubanga alaba munnange omwana oli amubako obuyinja ebifaananyi bitrending osinga ebibye because abaana kasa graduating social media bakumwana ate ekyo kimuluma jjukira nti buli afuna kyafunye kyonna nga bayita pastor side eringa baje baselebratinga bata side ze bagamba nti owaye mama mujise koleki tujaguze kino ekintu kyakutte ku bantu ba tiimu Teddy abantu bafuna mu tiimu ku family na tiimu yes Teddy ayina tiimu from the one bakutte ku tiimu ye ne bagamba nti mukama yandibanga atandise okuddamu essaala zaabwe omwami ono okutandika okubeera nga asobola okudda eri famire ye oba n'abaddiramu ekintu bwe kityo kyajjidde okugamba nti omwana w'omuto Isaac asembayo alina pulaani nnyingi nnyo gyali naye ng'atera waliwo ne kavidiyo akalala ng'atugamba nti omwana w'amakula yaliba omusikaawe because yagenda ne mu kooti baagira ne bamutegattako omwana ku baana omwana yes asobola omugattako mu mbeera nnyingi ayinza okugamba amaodoptinze nabikyo byonna kisobokera ddala aliko Bugingo tekigaana owagundi owa Biggi gundi yamugaba donizera yamuwa mu Amerika nerinnya n'ayikyusa buli kimu kyonna nga omwana n'amannya ga Amerika naye nga tata waliwo wano Biggi Ibrahim Mayanja tumumanyi bulungi nnyo so buli kimu kisoboka n'ekisinga obukulu tulina okumanya nti pasita Bugingo emyaka amakaga plus amisinga famire ye ekyokubiri bukya baawukana n'omukyala tazaalangayo omwana gwagamba nti n'omwana ebbali wuuno kati gwembeera naye ampa ku ssanyu so abaana bali eri azaala ngaakyali ligale married nammwe kati mwagala emikolo bagirinyamu ogiwulira muno gyaliyo mwagala azaale nga tanabawulira emikolo bagikola asa mwafuna ono owe bwe yajja naye kirungi mukimanyi azaala naye gwe wetegereza interview z'abaana zabadde bakola zonna ng'abaana bali so smart nti baleereeri bagamba tate tetulinaako buzibu so bakikulekamu gwe nga taata nogaa nti abaana bateboogera tebalinaako na buzibu so bayiwe kyeyakoze kirungi nnyo omanyi tekigaana nti one time ti osobola okujja ne weetonda oba ne weenenya oba ne weekuba mu mutima n'ogamba nti bannaye bino bibaddewo. But as for me, the door is open. And I want to release the blessings as a father, the blessings of my Father in heaven, the Son and the Holy Spirit, and the blessings of I as their parent. I pray that they live a good life, a life that was predestined to Doreen, to Winnie, to Jennifer, and to Isaac. Kugambye nabuulira omuntu mukubatiza n'asonyiwa omwana wa mutadde mu kooti amufulumya mu nnyumba omusango gukyaliyo tamanyi gugwa gutya nga yeesabira essaala ey'okufa naye nga amaze kweyambula mwana yamugamba mu blessing ebisigale tuwe Katonda. Mukama n'aŋŋamba ate ggwe, you know when you are pointing like this, the rest of the fingers are pointing at you. Olaba abantu mu bulamu buno abantu bafiirwa like ate kati omuntu aba afiiriddwa at that time bamugamba nti kubanga nkozesa kufiirwa kubanga it's like the worst thing in this life ebintu ebira byonna biddibwawo si ekyo. So omuntu aba afiiriddwa bamugamba
time ejja kola ki time will heal. So kati olaba time healinga afiiriddwa ng'oto yaba avuddewo kati ffe tetwafiirwa. So if time can heal a person afiiriddwa time etukozeemu omulimu like time has made us okay. Time as in time is okay. Like time has healed everything. Kwegamba Katonda kweseza buno obudde really. Ate Katonda tulaze omukwano mungi. Nebyo twali tutunulira maybe by then that bino kyekisa kusoboka bwebanga situli wano batuli wano Katonda akikoze. Time naye nga nekirala baddiya bwofuna yakadde omusajja omufumbo muweeyo gye bamukayalira amuweeyo naye nga biva organic asangibwa wali ku access building opposite hotel Sojoval wogenda okubeera nga omusanga yakuletedde nakano kagudde sorry kaweka naye akola kano banne kano ko hibiscus kano kalungi bitya bwogenda okubeera nga omusanga kakati twakunganyiza mangi nnyo nga mutumanyi nti ffe Podium twasalawo kubaweereza ana Bugingo okyamuliko nze bagambe bw'ofunayo akadde omusajja omufumbo bano okolaje lwaki batera abantu wamwe tukimanya mba we bali muweeyo niwaba badde akusibya akatambaala n'osisimuka bwoti mukwano kwate kyogamba makulu akikoleko aweeyo omwana wa mputtu naye maama era anti yajja kufumba keranisa okulaga ennyumba nalaga ennyumba ate weegendereza prayer sessions ezimu kati zibeera saidi zeeri ulira ndijjo eno steam Teddy wabaawo kye batuukako ne basooka bali nabali bateekawo embeera ennyumba yagiraze yagirambuza kuba amawulire awo naga nti bagimuwadde byonna bajja kubikola naye ng'omugagga kati kankunyumizeemu wali omugagga yagenda n'akwata ngoba bino ebyagundi bya Bugingo ne Teddy bakoze maali yaabwe ebikyunjo kyonna kati omugagga n'agenda n'afunayo ka new cash najja naga nti njimuwadde ndikuba mu mawulire nga new cash bagimuwadde wali n'asula olutalo maama gye byaggwera nga new cash gye yadduka tetwamanya webiba mwe you people kemulikena ne mmanya nti omukazi n'amaanyi Okay, Mr. Update. Mr. Update banaitwa itumisinga banange. Nga Facebook inenge ijebo wa those days. Omani ya misinga munni. Parliament ya misinga ba ya misinga parliament. Kakati kuno busolo. Ya jimisinga. Mr. Update mulwadde. Na yenga ageze bambi. Ani wale bagamba nti onyiridde amanakunaku w'ebizibu okitegeera kati yembere gye balimu gwe balabanga abanyirira abakola kine bakulaga nti bo benyini baga nti tulumizibwa tulina ebiro gye bitegereka kuba olwaleero awaliziddwa n'okugjamu ku saati alaga abamawulire nti mulaba sikini bizinzi zino amisema sikini kansa nti byankwata ndi bubi nnyo so abadde bazze mu kooti wali eri ekkololo ku misango girere gy'ebijambiya tegiggwanga okimanyi bulungi naye nga munne honorable Sewanyana talabiseko mu kooti wadde nga bamulese ku kooti ajidde mu motoka olw'embeera gyabaddemu tebasobodde mujja mutwala mu kooti honorable Segirinnya yasobodde mpolampola okutambula ne bannamukutteko n'ayingira kooti naye nga olwo omulala wessaawa muto guli eno ali eno akulaga nti alumizibwa Bobi Wine ku kifaananyi baliitinga yagenda nga complaining omusajja tagenzeyo kugira yalina okugenda oku-update principle so yagenda ye Mr. Update yalina okugenda oku-updatinga principle ate kati nga omulwadde yayimukira awekiba no anti oba omulwadde kitegeeza nti nno tosobola kutambula omulamu ate kati fe batera okukwata ku ssente wakugamba nti sirinaamu tekitegeeza nti sirinaamu wadde n'ekikumi yinza okuba ninamuuko naye nga zimala bumaze olunaku olwo waliwo enjawulo wakati wa teacher n'omuyizi Jodi twesonywe naawe Mr. Update kibaba ku bifaananyi bya Mr. Update mu kooti kubanga Bobi Wine Bobi Wine no principle before the judge enter, make sure you understand. I don't want you to crowd the courtroom everyone. Yeah, I'm in court now.
olw'embeera gye ndimu ne musango guno tetukkirizibwa gwogerako kati kanso kayogere ku lwange. Tubaddemu okwekuba empawa wakati w'aba pulirida baba wawaabirwa naddala abo abakyali mu makomera nga bannaffe aba representinga abawaabirwa abalala abatali ba honorable members ababiri batugamba nti eddembe lye tulwanirira eri aba honorable members of parliament teryandisukulumye ku ddembe ly'abavunaanibwa abalala ng'era bo bainsistinga nti baagala okwoza kugende mu maaso ng'ebo gye bakyali mu nkomyo. Abaka baffe bakyali balwadde tubategeeza bannayuganda bannakawempe nti abaka bajja kujja boogere naye mu kaseera kano bakyajjanjabibwa. Segirinya Muhammad mumumanyi ti mubaka wammwe naye awaliriza okulaba nti ajja ne Ssewanyana bwe banaamala okujjanjabibwa tubasuubiza bajja kujja essaawa ennyo essaawa yonna abaka bajja kujja mbeere bagumu kasita Katonda yatuyambye abaka baffe ne bateebwa. Bannayuganda ono Isenga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikalidiziwo kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakaago kayuuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddiya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Kundikira omwaka guno oyingira omupya. Gw'omwami omanyi ekyatwala amaanyi go wandyetaaza okugazzaamu Pickstar byokola tebitambula. Yagala kwogamu kugejjamu sikini ye kutabula. Asangibwa oli ku Lubaga Road okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kyengo. Ab'Ejjinja tuli ku JBC Plaza opposite ne Bus Park ku Napier Street. Abambalwa tuli High Street Lu Complex Lumo 15. Abo basanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park.